tulekedde ekyatulese wabula kasinemba tulekedde modro z'amaanyi nga bagamba basina gye bakutuusiza ku kasinema akawungezi k'olwaliro. Sinajje Pictures Entertainment Corporation bakutuusizaako Andrew Jevajan naye yegasibwamu olwaliro nga bagamba Sinajje Productions wamu ne VJ Jones Production ne bajja bagamba Charlie Sheen agenda okulembera abazanyi akawungezi k'olwaliro wabula Donald Sutherland tagenda kabulamu ye taata wa Jack Bauer nga bagamba Linda Hamilton yakuzanyira Terminator George B. Cosmatos yenanyini sinema asose ebali nga bakulengeza bakwanjulira bagamba kasinema yakaise shadow conspiracy tulekedde kwezitambulira mu bisiikirize. Mukutandika twatandika n'essimu yali evuga mu kaseera ako. Mr. Pochenko, go ahead please. Bishop Pochenko genda maaso n'okwogera. Bobby, the professor Storage Man. That's finally figured out who killed JFK, right? Tungamba nti ozudde eyatta JFK. Well, my student, I must see you immediately. Yamugamba nti gwe omu ku bastudents banga abali abasufu. Wabula ngenda kwetaaga okulaba nga obudde bukyali. I have to see you today. Wabula boogera bino ku ssimu. Olwagenda maaso n'obirecordinga. Pozi kukashe kuno kulize emboozi yaabwe. Tibakitegeeza nti amasimu gaabwe gali tapped. I'll be there. Nja kubaayo nja kusiikana. Lodi kyavaako essimu n'asembera. We had more proof. His names, surveillance data. Ono agamba kale singa tubadde n'amannya tubadde n'obukakafu obuwerako. Kubanga gano amannya gugasseko ne surveillance data tebimala. Kuno kati kyetaagisa kumatisa Bishop. Bw'aba amanyi ew'okunoonya kijja kubeera kyangu. Y'engeri yokka gye tusobola okugezaako okuyambibwa. Ono yajja ebbali kwe kusiikana ono. Anti awo kyokoze si wabi genda maaso n'okuwandiika. Nagambye tuli kwanjula sinema. Waliwo kabaka eyagguka. Balina kye baali bazudde. Abaami bano abaali erudda. Era ng'ennyumba yaabwe yali esuuyide okuva eri waggulu ku kibuga. Ono agenda maaso n'okuwuliriza enguliko. Waliwo kabaka z'asembedde ayambadde obuwaani. Kyava atuukira ebbali ku luggi. Gambye kuno kwonna kwanjula kwa sinema. Twerekedde modro gy'amaanyi. Eno profesa ogamba ki? Lodi yaggula oluggi. N'akwateko okuyingira paka munda. Yasookerako n'awuliriza enguliko. Oyo amusekuliddewo ekyasi. N'akwateko n'aggulawo kwe kuyingira munda. N'ono bakubye. Nakyamukwenga naye basekula. Katonda wattu. Lodi alabika mutujju. Ne bakuba. Katonda wattu. Bano bebayita bakiriina. Aliwo okulongoosa akafo konna. Kakati omukazi wattu yatandika okwewalula mpola. Muzeeyi omuli asigaddewo ono profesa. Kyava asooka ajjawo kakyali n'akateeka pembeni. N'atandika. Mukazi wattu bamutuukako abadde aggyeyo oluto. Kirodi kyamumaliriza. Nisooka kikwata ne kamagujja. Gwe storage. Kigenda okuzza amaaso ku kompya. Kakati nonna mukadde adduseeyo. Musaatu bambi atandika. Kabaka bonna abasinga abasaaba maliriza. Yasooka n'atambuza amaaso mu kafo. Talina waakoze ensobi. Daba kabaka musaatu bambi. Bwatu yafunirawo eggaali nekwateko okweyongerayo. Ekibiina kyabwe kibadde kiyitibwa Center for Civic Responsibility.
loading amaze okubatta bano batandika obeetika omukomu kati aba ayitaayita mu bifaananyi mu bantu bonna bajjeewo wabaddewo profesa omu yekka gwatajjewo basigadde bonna nga abamazi Yulipochenko waliwo abadde ayitibwa Yulipochenko tasobodde mujjawo yenna mukadde atandise kaakayino balongoosa buli kimu kyonna kifo ne kibeera ng'ekitannaba kuttibwamuko omuntu kaakayino bakujjayo ne bakuza ebbali wabula nagambye Gaming International sports betting company yokajja osobola okwesiga mu kaseera ka World Cup kano akazze odi zaabwe nnyangu kaakayino otwadde erudda twadde ebbali baana bagenda maaso n'okuzannya ensero kabaka bamukonye n'ateekayo katonda watu waye nayisa kabaka munda katonda watu kati abaali ebbali essimu yavuga kwe kujageseko gikwata nze Bishop. Don't tell me. All right, I'm on my way. Kale ni mukubo temufaayo. Waliwo amukubidde essimu namugaa nti bamwetaaga. Nicholas Tataturo genda kubeera muzannyi mu sinema. Waliwo kyopa eyajja. Ne mani osobola tufunira ku mirimu. Kooti wali tabu njagezaako okulaba. See you guys next Saturday. Ndowooza tujja kuddamu tulabagane ku lwomukaaga olujja. Lodi ayitibwa Bob Bishop. Bamusindikidde ekyopa nga bagamba Sam Weatherspoon agenda kubeera muzannyi wabula Kolividaro agenda kuzannyira nga Congressman Page ne bajja bagamba Karen Ray yanoonya abazannyi ba sinema gwakuna Ferry yanoonya obwamba bwe twayamba mu sinema nga bagamba Bruce Brompton yateekamu enguliko mu sinema kagenda ekyopa yasimbula ne bajja bagamba Hedy Husky yali kapale producer waako yine jesembera mpolampola kyopa Robert Efariti yakagatagata yakawadisaawo mu n'ekitundu wabula Joe Alves yali production designer waako nga bagamba Buzz Fashion yali director of photography Andrew Givagina ne Buzz Fashion wabula Terry Collins yakafulumya mu butongole ne bajja bagamba Adi Husky Eric Gibbs nabo tebaaliko oba tebaabula ku mukolo kagenda okyopa yasembera yayolekera mu Washington DC White House olwo kabaka yali alinze nagamba ye Donald Sutherland agobuzaali yazaala Kefa Sutherland akuzanyira nga Jakabawa mu 24 yekitabo ebyaddala ebitali bya sinema agamba nti abadde agenda maaso n'okunyumira ne bamuyita kiki ekigenda mu maaso kikimwalabye draft ye ya speech ya mandate ye bano abatuuze bagenda maaso n'okwebuuza ku ngeri gyagenda okwasaganyamu ensonga ne bannamawulire baagala tubalula kati abasinga ku kabineti baali batudde ludda Bobby Why soko tulemuko wano up there all day working on that speech. Ukimanyi nti abadde olunaku lunakola ku speech eyo. Yes, but what he wants is radical, too far reaching. Wabula ekintu kyakola kyo amazima gani nti kya tabu. Freeze all government contracts. Ayagala ku freezing government contracts zonna. We're talking. Ne sente zigenda mu magye. Work overnight. You know what that will do to the stock exchange. Ukimanyi kiki ekijjogezaako okukola mu stock exchange. It's far too much for the country to handle all at once. Ekyo ekintu kyakola kwegamba kiba kya tabu nnyo ensi tesobola kikwasaganya mulundi gwe gumu. So he were Boogera ku president. unaccountable. He refused. Ekyewunyisa mu kampeni yali musanga musufu nga tulowooza bwe tunaamuwa obululu Alive before we can get the ajja kubeera nga yeesigamwako. then accepted. And the draft of the speech. Ate draft ya speech gyagenda okuba eya Monday yatandise dda okuliikinga mu bannamawulire. No pain in the ass. Washington Herald bagifunye dda. A persistent thorn in our sides. Where is he now? Kati ali ludda akona ali mu yafeesi. Yagambye tagenda kulaba muntu yenna paka kyaggulo. Ndowooza zika ngende mulabi. Baleese ludi ayitibwa Bishop. The only one. Robert Bishop agezeeko okwogeramuko ne president.
baika bo balina ka special bonding wakati waabwe. Bureaucrats. Aba bureaucrats balina makulu. They think this will bury the party. Balowooza mu kino kijja gezaako okuziika ekibiina. Move this radical could send the markets down. You don't know that. Bano bagamba nti bagezaako kwegaba balikosa ndi bafudde ku kya market. It will only be temporary. Stock exchange ejja kufa singa agezaako osazaamu buli kimu kyonna. Bobby, in my first term, ekya funding experts, I didn't rock the boat. wakati waba bureaucrats. You don't have to convince me, but you're not. Mbw ayagala kusiizinga government contracts esinga obungi. I only mpozi ng'ogasseko ne sente ez'ekyewene n'ezigenda magye. fight. If I fail, I fail trying. Agamba nti bwe luba lutalo Remind you lwagenda dulwana. this speech, Bobby. Alisi bwe kuba kufiirwa I guess you're a little more daring when you're 14 points. anaafiirwa agezezaako. Half a bottle of scotch on your belt. Jjukira mu biseera biri nga baakamala okuwangula obululu. Herald. And with that much lead time. Ekizibu ekiriwo nti Washington Herald bafunye edda speech gy'ogenda okuwa ku Monday. Yetabwe eriwo. Let me kill the story for now. Leka at least olugero osooka olutemu okumala akaseera. Coming. Kwegamba tekiba kirungi mulabe okukimanya nti olina kyogenda okuleeta. How long do you want me to delay this? Kati oyagala olugero ndukereye kumala bbanga ki? All right. Ngenda kusaba okiwemu ennaku. Good. Ko tewali tabu. Ono yali campaigning manager we. Gamba asobola omuwuliriramu nnyo. Yakwate kuba asobola okweyongerayo. Bali bonna se baadaganye okugenda bw'okujjako era Bishop waze n'ayogera naye. Reconsider for now. Kati ndowooza tukiconsidering nti ageza kugenda kikakanyamu. It's done. Well, like you said, sir, we do have. Ekizibu ekiriwo nti olugero lwafulumye dda It is for me, unless mu Washington Herald. about it. Bamugambye nakyala yitibwa Amanda Givens. Yalufunye dda era agenda lusaasanya olugambo nti President agenda kusiizinga government contracts. Agenda kusala ku ssente zigenda okuyingira mu magye. Ebintu ng'ebyo. And everyone else around here. Sir. Washington Herald? Washington Herald. Powers calling for Amanda Givens. Antoine yagadde okwogerako n'Amanda Givens. Bob, Dina. he's out on assignment. Mbu yakutteko ogenda ku mulimu. You wore that tie yesterday. Yetaayi wajjambadde jjo. Olwajjo lwabadde lwajjo. Paper appointments with the United States Senators. Tasobola gezaako keeping appointment ne United States Senator. She's out of the office. She's interviewing Congressman Page. Mbu agenda ku interviewinga congressman ayitibwa Page. Hey, grab his phone. Kitegeeza Page yagenda ofulumya olugambo. Miss Gibbons, we are. Kusiiza ku president kyagenda okukola. Here we go. Biibino. Smell it from here. Lindako. Kati yakimanya alina okuyimiriza Amanda Page. Roll the national. Obutafulumya lugero lwondi lwabadde agenda kutwala. Close. The Herald Kugamba speech gyabadde agenda kuwa ku Monday. Time. Make damn sure I'm in it. Kubanga yagenda gifulumya mu mawulire. boy. Kati yalina okuyiga engeri gyamuyimirizamu ng'obudde bukyali. Office, may I help you? Kati yakwate kubona akuba mu office ya Congressman Page. How did I talk to the congressman immediately? Mbu yeetaaga okwogera ne Congressman mu Bunambiro. Twakwate kuba tuvayo ne tudda ebbali. Kagenda mu kaseera kano waliwo agenda maaso n'ogezaako okumutalinga amasimu agasinga obungi. Yafuna essimu ya kabaka ayitibwa Yuripochenko. Ne batandika ogezaako tracinga n'okumanya wa waali. Buteefu baali bafunyeewo. Until tonight. Please. Rodi Yuripochenko ye Rodi yatolose nga bane bamaze obasekula babajjeewo. Ayagala kugenda na Bishop. Waliwo ekyama kyayagala omugamba naye ate munnange. Singa takikola mbwangu agenda kuba afa essaawa yonna. Lwakwate kuba ntudde ebbali. Ono yajja abeeko gwasiikana. Wabula kyaziyiza ye sitole ebadde egenda ofuluma mu mawulire. Eya President gy'abadde agenda okwogerako ku Monday. Page. Coincidence. Butuufu eno coincidence y'amaanyi. Sincerely. Kati ono ye kabaka ayitibwa Congressman Page. Ye musajja agambibwa nti yabadde agenda okulikinga olugero. Erina kyala ayitibwa Amanda Givens akola mawulire agayitibwa Washington Herald. What you talking? Ku ki President kyabadde agenda okwogerako ku Monday. And I guess you're also unaware of an additional base closure I'm submitting to the Pentagon on Monday. Happens to be in your district. Another coincidence, I suppose. Bintu bingi byayagadde osooka boogereko ebyesiikano. Virus on one. Kati ngono byabadde ag'obutandika okulalasa. Mr. Bishop. Nze siri musaala mwangu wa kutiisatiisa Mr. Bishop. Oh, it's your choice, Congressman. Anti kuli kusaawo kugenda kubeera gy'oli Mr. Congressman. Hey, are you still drinking or? Simanyi okyagenda maaso n'okuba akabisi.
nolise yawo gye mwatiranga okakubira. I think it was. Hey. I'd hate to have that leak out on. Naye mbutuufu kijja kubeera kibi singa bannamawulire bagamanya. Mbonye omwenge okulaba otire bwati. Kati yavaayo ng'amaze okusiikana congressman page. Bishop n'akwata ekkubo okudda mu White House. Kakano bali batuuziza bannamawulire waliyo ka conference. We've been hearing rumors that tubadde tuwulira engambo will change for a second term. You've been hearing rumors, have you? nti President agenda kyusa mu bintu ebimu kusia nti aze ku second term. Next question. Kibuuzo ekyokubiri. Nsonyiwamu maam sebo. The Herald has it from a very Washington Herald source that bayina information okuva eri well is on informed source nga bagamba nti agenda gezaako okukizinga government contracts Put an end to. ng'ogasseko ne sente zigenda mu magye. Givens, and as I said, Mr. Bishop, Kugambye bampita Amanda Givens. very reliable source. Kugambye nabijje ku nsibuko ennungi byenkugamba. Kati ke kano ka Amanda Givens kabadde kabijjewo ono congressman page yajja ate kasita byegaania wano muba temusobola bifulumya. Thank you, Bobby. Weebale Bobby. I have just come from the President of the United States Very President wa United States of America that despite small differences between us, nti ensonga entono ezibaddewo ejenja wakati waffe this as usual. katula kiweddeko. Next question. Ekibuuzo ekiddako gagayina oseba Amanda Givens bamuwononedde olugero wabula congressman yabadde yamuwadde olugero nga mugambye nti president agenda kukola bwati ne bwati kusya ku second term gyajjeko eyokubiri. Good evening. Get the bill passed. We've got it done. Ati buli kimu kyonna kiri okay. Oscar and Bertha. Seba akasajja kali popira kano kolaba kayitibwa ka Robert Bishop wabi ebise bisinga bakasyako ne bakayita Bob kajja kasisikano nayitibwa Jack. Well, boy, you are some kind of big shot. Naye okimanyi nti This week you were stuffing envelopes and oli w'amaanyi kugamba kiringa wiiki entono abadde asindika envelopes n'ebisigadde wabula kati ofuuse bwalinnya. Baze basisikane bagezeeko okuwayamu nga baseeya lwodi kana akatola kumpi nga katabanike kusya ku ngeri gye bakolamu emirimu gy'ebyobufuzi. A good shots in your Eric the Great. Eric the Great never made it to 60. Baabo I, on the other hand, am alive and going strong simply because I have always restricted myself to slowly sipping Old Reliable. Opine. banyumya ku ngeri gy'atambuzaamu emyaka gye. Sailing that yacht. Lodi ayitibwa Jack Lake. namukadde oba Jacob kolanga chief of staff. All the crap that we go through every day just to try and keep this country from going under wash. Agamba nti okusya ku bizibu bye tuyitamu Look at that. buli lunaku okakasa nti enseno esigala etambula bulungi Cover Virginia the way. si byangu. God, that sounds like Thomas Jefferson, doesn't it? Baabo Jake. Jack It's about today. butuufu olwayo olubadde lukaddwa tibutereevu Our soundbite wins. kutosingamu Bobby You learned faster and better than anyone I've ever seen how to play the game around here. yamugamba nti kati bantu bonna abaliwo abakulu Only advice coming on. gukasseko n'abatwetoolodde gwe mwana akyasiza okuzanya omuzannyo gw'ebyobufuzi guno The maneuvering, that's all it is. It's just a wabula kyolina okugezaako okumanya nti muzannyo gwa kukyankalanya kubuzaabuza kuzza eno kuzza eri it's nothing but shallow, superficial. naye kyolina okumanya nti si kyekintu kyoyinza oteekako nnyo omwoyo. Gonna give Jake. I know. Manyi ngambye si kyekintu kyoyinza oteekako nnyo omwoyo kwegamba ofokasingako ne bwe ebisobola okugezaako ovuga obulamu bwo bino bibeerawo just tubeerawo bwe tutyo kegenda mukasi akano musaatu bambi Yuriponchenko atambulira mu kutya kuba akimanyisa ano bagenda ku moto kusya kubaka bwe baafuna. No, I'll just walk, thanks. Nkutwala enkuze kako nedda nja kutambula tewali tabu. Tell Saxon it takes one to know one. Call me. I will. Kubira kasimu ng'otuuse kono butereevu. Meet twice in one day. Oh! God must. Tuzeemu ne tusiikana mu kkubo emirundi 2 mu lunaku lumu. Ono ye Amanda Givens owa Washington Herald. Gorgon, how are you? Gorgon. Jordan, pal. Bampita George ntomanyira. Okay. Jordan, would you please see if our table. Wamba gendo soko funa akatebe kaffe kwe tugenda otuula. Okay. Yamutidde olugero lwabadde hot.
Curious, Bishop. What do you have on Congressman Page? Bishop chicho ina ku Congressman Page. Creative director. Kubanga omusawo singa tuwa blackmail nje boy. You and I both know that story was true. Zinawe tukimanyi tolugero yabadde ampadde lwabadde lutofu. Chichi. Still terminally cute, I see. I think the word is irresistible. Boy ayogera mpola mpola. Watch your back, Bishop. Wegendereze Bishop. Twice as bad as you. Kubanga asobola okusiranya emirundi ebiri. N'okusinga nga bw'osiranyijja olwaliro. And stop referring to me as Miss. Ate lekerawo okumpita mukyala Givens. Didn't know that bothered you. Nali simanyi nti ekyo kikuteganya. Omugaye lekerawo okumpita mukyala Givens ku National Television. Namugaa nali simanyi nti kikuteganya. Kabaka yajja. Yesu Kristo professor badde kinaawe. Bob, you must listen to me. Oyina okupuliza Bobby ku kyengenda okugamba. At the highest level. Waliwo ekintu ekyettambo ekigenda maaso n'okubaawo munda mu gavumenti ate mu basajja ab'amaanyi bakyayogera waliwo ekisiikirize ne bamusekulirawo ekyasi kasajja kamusekudde buleti katonda watu Yesu Kristo genda okuzza amaaso katonda ye muvaayo katonda ye bamutwaliremu naye nga amaze omugamba nti waliwo ekigenda mu maaso mu basajja ab'amaanyi abali mu gavumenti abadde atandika shadow conspiracy ne bamutekulirawo ekyasi Rodi yalina kudduka ataasa obulamu kagenda akasajja kirabika naye kaagala kumugjawo Yuri Pachenko yamaze okuttibwa Professor Yuri Pachenko katonda watufudde yasooka n'afuna nukeleveta kume n'akasajja kefuka afunye eleveta woviramu wenviramu boy Hold it on, please, sir. soko nkwatirawo ku register banayi gwevaayo tekwogera wabula kalo kyafu kagukiddemu erudda kwe kutandika otambula nga bwe katambuza amaaso ono omugwagwa akute luddawa ono omutumbaafu akute saidi ki baabali kasooka kadduka namu kujja kalinyerinye waggulu eno musaatu anoonya wali akanvaali kagaino yadda ku buno bano abasangula endabiramu bwe bakozesa abali wano ebyasi ne bivuga kumbe kali waggulu kagasekula kamba bitu byononeshe seyanga aluguddemu tufudde genda okuzza wasi amaaso nga wano kugenda kuba kwegunda kigo ala okukakana kakaino yagwa wano kinene kira mpaka wasi kata kisekula abantu lodi atuukidde amusaatu bambi wabula akaseera kakyamwetaaga n'ayitira waneeno yadduka misinde kwe kusaliikiriza yuli asulayo kano kajja kataayiza bwe katuuka ebbali nga tewali kiriwo musaatu yuli yali waggulu ku madaala kumbe kamulegedde gwe ssebo ogenda kudda wabula gyalaga nno kirabika atandise okubeera sitaaka kuba litandise okufunda wansi eno wayitayo amazzi
mugezi agenda kwenyika eno wasimbidumu. Kage tukano nga asuddeyo nikajanga kamugoberera wagulu kamwita akamufu nako nekaita ukagudde mazzi musatu nashoka agakuba kendo kwata wano kubanga ayambuka wali wavundu kamala mazzi ne gamutwala lino gagenda olugenda mbwegendedde mazzi kyekyo kekyasobola ogezako mulino okuva eri akasajja wabulako kabadde kafuuse ezike bwatuuka wano kyava asooka agakuba mpola mpola bino si birungi yabbulukukiramu eno katonda watu nasooka amagamaga nanoonya jadda yajjako eno mubinaabiro kusooka okaza ku ssimu ye najja nengoye azikaze kiki gwe story kimani nezubulo gikaza wabula yenda mubisi. Good night. Have a good weekend. Banaye musire bulungi mufune ka weekend akashufu. Bishop online too for you. Bishop ali ku line yakubiri yetaka kwogera nawe. Okay. Hey. Why? We stole a chicken. Listen to me. There's some fuck woman in the streets trying to kill me. Waliwo mutumba aduka kususha yaga kuzita. Very nice girl. Chabi ko gudde kakazi akabala gavu. JINGO. Neda. Omusajja ise yuri Prechenko. Maybe at the Georgetown Theater. 15 minutes. Njaga tusikana ebyebala. Mudakika 15. Mugabe basikana bimuyite mudakika 15. I need a car and every man you can spare. Neetaaga emmotoka mpozi kugaseko n'abasajja bonna beesobola otwala. Production out of this. Special assistant to the president says that he's been shot at. But this administration can't afford an incident like this. In administration tesobola gezaako affordinga incident ng'eno. Gwe biveeko ebyo. Bwe binaatuuka eri president nti omwana ono ayagala kwebwa byasigoza kinaabeera kitya. Siyawe nfaafwe. Batesiza basikane ne manga. Yepoze kugaseko ne Jack. Kabaka yaguka. Jacobo. Yanoonya bw'asobola osooka okengera obulungi. Bintu si byakutwalayo Obama akimanyi waliwo akasijja akaagala okumuta. Kamaze Dr. Professor Yuri Prochenko. Kumbe kalodi katuuseewo dda. Waliwo ne apartment gye kafunye nnyinimu kamuse. Kasooka kafuna bulungi gloves. Ne kafuna ne serubwatula. Musaatu yuna ajja asembera. Ne kateekako bulungi nnyo. Ono atambulira mu kweyaliikirira. Beebuuza ali ludda wa? Bishop ali ludda wa? Yuna ajja asembera. Yuli mulabi. Kati alina okusala okuva eri addeeno. Kumba akasajja kafunye position bulungi nnyo. Nikayiwako.
agenda okuba ekyasika kuba wakatwanga Bobby katonda watu kalika hitman katabu kasoka kashikwa abashekwe service awo musatu n'atandika waliwo olima yali pembeni gye yaddamu n'asimbula kasa akafuusi akasajja katonda watu yajivuka n'atuuka ebbali kwe kufuluba n'atandika. We've got 2 civilians and 2 agents dead on the scene. Tuyina abalumiziddwa ba mirundi ebiri. Pozi kugasseko n'abafudde abawererako ddala. Ekyewuunyisa Bobby yetafunye buzibu bwonna. Kuno Katonda yeebazibwe ku lwekyo. Bagenda tukakasa ipa bwe kabadde ssebo nga katandise dda. Kiki ekigenda maaso oba? Tuwada mu White House. Bishop is on line 1. Bishop ali ku line 1 yeetaaga kwogera naawe Jack. Bobby, are you there? Bobby simanyi kwoli ku ssimu. We don't know. Are you all right? Kiki ekibadde kigenda maaso wali eri kono tetumanyi wabula ekyebuzibu oli bulungi. Making these wild accusations about something going on in the government. Agamba nti Pochenko yakutte kubona jjakishako munyonya ku misango egy'ebintu ebyetabwe ebikolebwa mu White House eri abasajja abanene. Doesn't take a genius to figure out that something really fucked up is going on. Yabadde tannaba nakisha kubano ne babusekula ekyasi. Tinange badde bakala kusekula byasi. Tikyetaagisa kakeesa geza kunyonyoka kikigenda maaso. Lwaki okwate kubono ojja? Pochenko say exactly. Pochenko yagambye ekiddala. Going on at the highest level. Something about us watching each other. Yagambye nti waliwo ekintu ekyetabwe kigenda maaso waggulu eyo mu banene. What is that? Era nga tulina okugezaako okwegendeza kono kitegeeza ki? It's your move, Bobby. Kati gwoba osalawo Bobby. You wait. Gwerinda. I'll find you. Ngenda kakasa nti nja kukuzuula. We should call the FBI. Oba tuyite FBI emunoonye emuleete. That's the president's decision. Okwo kusalawo kwa president kubanga olise yaawe. Kagendo president kamutuusyeko. Answers, gentlemen. Bana ineetaaga byakuwuziramu. Special assistant to the president, goddammit. Kijja kitya special assistant eri president obanga atandise okufuna ebizibu nga bino. Dealing with a highly trained killer here. Ekizibu ekiriwo tudiringa ne highly trained killer. Oba omutemu omutendeke kitekanika. Out of all our senior officials, why go after him? Is he involved with something? Lwaki ffenna ba senior officials tugezaako tunuulira omwana ono? Ayinza okuba alina ekintu kyeyenyigiddemu. And get to the bottom of this. Njagala mutuuke wansi w'ensonga eno. Bobby needs more time, sir. Bobby yeetaagamu akadde akalala ssebo. Get some self-kill. Ajja kwetisa. Jake, we got to bring him in now. Bwe kiba kyetaagisa kwettika mwana oyo muleeta tumuprotectingire wali kyekijja okukolebwa. Sir. Ssebo. We're ready for you. Tuli beetegefu okutwala boss. I'll be at Camp David. Ngenda kubeera mu Camp David. He trusts you like a father. Njagala okimanye jje ku mwana oyo akwesiganga kitaawe. Bring him in safely. Njagala omuleete ng'ali sefu nga tafunyeeko wadde obuvune. Nyamba. Muleete waneeno ng'ali okay. Yes. No FBI. Teri kuleetamu FBI. Saagala mukozese ekintu kyakyona. Kino njaga kisigale wano mu White House munda. Agambye teyeetaagamu Federal Bureau of Investigation. Kintu kinasiga wakati mu White House. If this is an apology for... Bw'oba ogenda maaso nakwetonda kusinza ku kye watukoze. Last spring on the theory of a shadow government inside the White House. Ojjukira spring yayita emabega. Amanda Givens yali agenda maaso n'okuwandiika ku nkweza zitambulira munda mu White House. Kati lwaki weetaaga sources zaffe? Theory. 4 or 5 people are already dead. Agamba nti waliwo theory gy'ayagala otambulira ku kyabika ntuufu. Kuba kati abantu nga 3 baba n'abaafudde dda. Kati aba Washington Herald already baali bawandiise ti waliwo enkwezi genda maaso okubeera mu White House. Bange lyayita emabega. Kati agamba mbu yeetaaga sources zaabwe. Okay. Kale. Wabula ayogera ku ssimu naye ng'essimu bazimonitalinga. Ye kyatamanyi musajja wattu. Call it's dialing out. Trace it. Keep tabs on Bishop's line. Tumaze okugezaako kubanga tumaye kono mu kitracing.
era ne Bishop Musigenga mutaddeko tabs. Kalinga amaze okubira chief editor wa Washington Herald ne chief editor omuntu gwe yakubira esimu Amanda Givens. Amanda Givens yalina abasosi abamuwa information mu bbanga eryewala nti waliwo oluko oluli mu White House. No means no. Hey, no. Why? Oh. Nze bosi wo. Hey. Sorry. Onosonyiwa bosi. Listen, Amanda, that conspiracy piece you wrote last spring, I need you to contact. Ojjukira ka conspiracy ke twali tuwandika ku bise ebyayite mabega. Njagala ogezeko contacting nga sources zo. Olabye otya? Kikoleko kati zuka va mbuliri. Tikali. Here it is. Uno. Gibbons, Amanda. Ayitibwa Amanda Givens babawadde ne address. Street Northwest. Kakayino ono omutemu yamaze ofuna address ya buli kimu kyonna. Yajja atambula ono byamusobedde tetakyasobola nakuddaka. President abagambye yeetaaga omwana oyo abe nga akomyewo. Oba mugenda mwetika mutya oba mutya kubanga ku switi ye yajja kwessa mumuleete. Kati bano baatuuka mu nfo kyannakyala. Mukazi wattu abadde afulumyemu ne basooka beekaanya. Yajja erudda. Waye Professor? Mrs. Olsen! Professor mkyaloze. Kwe kwetolola. Kegenda amaka gazzeemu. Ge maka g'abasajja bali abatiddwa mu ntandikwa. Aba civil responsibility. Yajja aggulewo. N'ekyebikabano zisosize bebategezaako muwa information ez'amaanyi mu gavumenti ya America. Bamuwa information ku nkozi zali zitambula munda mu White House. Wabula nga tebalina bukakafu bw'amaanyi. Era naye yakiwanika ku katono ne bakita. Kakayino asoba basikana kuba bosi wa mugambye nti basosi bogendo basikana waliwo ensonga ezimu zetwaga twogereko. Geno kunyiganyiga kompyuta. Gezaako kwekkaanya. Okwatayo munda nga hard drives bazigyemu dda. Hard disk bazigyemu ne bazeetika. Airing residents were shaken by the sound of gunfire in Georgetown. One man is reported dead and several are... Musatu asowoledde wano. The names of the victims have... Boogera ku byase byakubiddwa. They blame the shootout in front Gasseko n'abantu abafudde. of gang wars. And now another Katonda wattu. fifth graders at a school. Juno ne yabaddewo ku scene. Yasooka n'awandika ekigambo ebbali shadow oba ekisiikirize. Kubanga Yuli yabadde akyamunnyonnyola ku nkwe. Bad night, huh? Ekiro ofunye kikyamu ndowooza ye. Bakanda mussa kakaawa. Kati no twadde eri headquarters za empapula za mawulire ziyitibwa Washington Herald. Boss yatuuse dda. Oh, Buzz hung over again, is he? Good morning. It's 2 minutes after Amakya amalungi. the Sunday morning news roundup. I'm Bella Chambers, and these are the headlines today. In Washington... Unagenda okuzza amaaso kwe kulengera Amanda Givens. Amanda. Ooh, bad date, huh? Funye olunaku olubi. A hot story for me. Kiki? You wrote the article? Gwe owandiika article. Yeah, I got a story for you. Nina story gyatugende. Horses are good. Nikakwate kubo kayitewo kayigire munda. Bosi wako yakakubidde n'akagamba geno sika ne basosi bali abakuwa information. Conspiracy twali tuwandikako eziri mu White House. Frank. Kabasikanye tebaliyo. Why Frank? Frank. Come on, Frank, wake up, will you? Frank naawe zuukuka. Kumbe baamusekudde dda ne bamugyawo.
bamukwasira n'oluto okulabika nga yeyese. Waija tugenda obadde ki? Ono ye yabiiseeyiseemu ddajjo ekiro ndaba mayiti banayitufudde kiki ekigenda mu maaso. Vaayo ke kasajja akatemu ako tekakuwa boyika kutambulya paka nkamaze okujjawo. Leka gwe vaayo kuba ekyasi katonda watu tandika ne bayita wano kasajja kalemeddeko kyebakola ne bakagalirayo kuyingira emmotoka etwala amawulire kuolwo be bagavuga bwe batu ne batandika. Nembo tuficho kitusewo kitya. Bobby, what just happened? Bobby kiki ekitusewo emabega. Njagala omulye sosizo. Until you tell me what. Sigenda kulya sosizo yange mpaka ngomaze kumbulira. The same guy that just tried to kill us shot him in the head. He died in my fucking arms last. Yamugamba yuli Prechenka abadde omukuba sosibo. Tell me some wild story. Kubanga oyo mutubavu abadde ayagala otuta yamusikudde ekyasi maaso gange n'amugjawo. Olwo ekintu kyabadde ambulira. Ng'ayogera ku kisiikirize. Katonda wange. Yeah, it was Pachenko. Yabadde Pachenko. Yomu ku basosi banga babadde bampa conspiracy ya government. That correlates everything that our public officials do. If there's any evidence of agamba nti babadde balina engeri gye bakolamu omulimu gyabwe. Funds or babadde balina ka organization. That then. Buli kimu kyonna ba public officials kyaffe kye babadde bakola nga bakifunako data nga bakiwa bannamawulire kugamba abantu bagezeko okumanya baba bakwasete z'ebidiba n'ozirya nga bo bakufunako data nti bamwasete bwezi ne bweziti n'azikozesa kino ne kino ffe nga tubifulumya mu mawulire ekyewunyisa nakuteeko bogendayo basiikana buli kimu kyonna kyabadde kyewunyisa kompyuta bazigye mu hard drive buli kimu kyonna nga kirongoseddwa Katonda agenda okwogeramu nakubidde jeke essimu nzije musiikane kataba nzite bwe nakuteeko ogenda okuba essimu isikiriza badde batambulira ku masimu gange bano abasiru essimu n'asooka agikanyuga. Police are saying that so far the associate editor's death looks to be an apparent homicide. More details as they develop. Thank you, Steve. Riddell's computer was wiped clean. Okimanyi nti kompyuta ye yabadde wiped clean. Traces on his hands. Bino bitandise basukkulumako aba White House. Omwana buli waayita alekawo mayiti. Mundeese ku Sande ku makya nze sitayakola Sande ku makya. Wawo technician gwe baleese mu White House. NSA isn't the same without you, Jake. NSA tesobola kubeera kyekimu wootali. Bobby Bishop is my personal responsibility. Bishop kati bwe buvunaanyizibwa bwange president wakwasiza. Track down the great Bobby Bishop. Tugenda gezaako okunoonya great Bobby Bishop. We fed this baby every contact Bishop has. Olaba software gwe tuleese oyo. Bishop calls any one of these. Kyetukola this computer. Tufiidinga buli muntu yenna associate wa Bishop. Gwe tumanya ali mu states esatu ezeetoolodde wano. 100 people all at one time. Tusobola okugezaako tracking abantu nga 5 kasyaako ekamu. Tumakinga ddoboozi. Muntu yenna gwakubira eddoboozi tusobola okugezaako okumanya. Sir, you need to take a look at this. Wandibadde osooka wekkanya ensonga eno boss. Bishop entered with an unidentified woman 3 minutes before Riddell. Waliwo ka video footage akaakwatiddwa nga bagamba nti Rod yakutteko bunayingira mu kizimbe kya Washington Herald eddakiika 3 nga Fracta n'abakuttibwa. Kati mbagambe ekyofiisi agenda maaso n'okunoonyereza kono mugambe ffe tetumanyi wajjaali jula bagambe investigation eno erina siga within the officials abali mu White House terina kufuluma eriba detectives baloko police mpozi gwe kaseko FBI aba secret service be balina okukola ku nsonga eno. I'm searching the subject vehicle. Batandika okunoonyereza buli wamwonna. Excuse me. Banaye musonyiwe. Aba secret service kati be banoonya okuva mu National Security Agency. Ensonga baganya ogikwasa aba FBI. Alina bwe yasooka n'atuuka n'atulako ebbali n'akwata olukomo. Sose kulengera Jake. Yeah. Take a walk.
gwe sooka otambulemuko Street bridge underpass. njaga tusiikana eri ku nkomekero ya Street Bridge. Wants me to get you to come home. Bangambye ekwetika enkunzi eka President tiyagambye gwejjangu. Tambulye ku nkomekero ya Street Bridge eri emmanga gye bajja okusiikana. Oluguudo gye lukoma. Bobby. Hey, Jake. Jake. I don't know what you've got in yourself. Wabula simanyi ki kye weesuddemu boy. You there when Riddell was murdered. If they ever find out that you were also there with Yuri Pachenko, I mean, bagamba nti wabaddewo Frank we yattiddwa obwa Washington Herald. Wabula singa bafuna obukakafu bulala nti era wabaddewo Ponicheko we yattiddwa bujulizi newankubadde bujja kubeera circumstantial naye bugenda kubeera bwatta bujja kusibya. Bobby, the only thing you can get out here is arrested or killed. Ekintu ky'osobola okugezaako okukola ng'oli ebweru kuttibwa oba si kikwatibwa. Wandibadde okwata bukwasiku buno ojja mu White House. You're making it very hard. Bino otandise okugezaako bikalubya. Waliwo ndalegera Chopa. Give me a secure line. Gwe sooka opesa ekiwalayiniyo. 5683. I'll be in touch. Tujja kuddamu twogerezeganye nja kukubira essimu. Omugambi lwaki oddukadduka ebweru. Wano ekintu ky'osobola okugezaako okukola kuttibwa oba si kikwatibwa. Singa bakizuula nti bw'oyita buli bw'oyita olekawo mayiti bajja kwetika bwetisi. Newankubadde bajja kuba tebalina bukakafu kakasa nti mu butuufu gw'obatta. Wabula okusiya ku mbeera nga bw'etambula. N'okuba nti buli kifo gw'obaamu kijja kuba kibamala okugezaako okusibya. President yagambye tukwetike tukutwale mu White House. Yaki ayagala kumanya bino biggwerawa. It's not good. It's not good at all. Why we bitwise kati si birungi. Somebody's trying to implicate me. Waliwo ayagala okunteka mu nsonga eno. I've done everything I can remember about Pachenko's study group. Bwe nsobodde okugezaako okujjukira buli kimu kyonna ekikwata ku study group ya Pachenko. Apartment sometimes. Remember her, Tamara? Waliwo girlfriend we yali ayitibwa Tamara. His best thinking there. Agamba nti ebiseera bisinga yakwatanga ekkubo n'agenda eyo ng'agamba nti gy'asobola okulowoleza obulungi. And then tukwateko tugende tusiikane Tamara nga tebannaba musiikana. Oli bulungi gwe. They're gonna come for us again, aren't they? Okimanyi bagenda kuddamu batuyige nate era si bwe kiri. You want the truth? Oyagala mazima? No, lie to me. You're always so much better. Nedda. Lwaki tonimba ebiseera bisinga omanyi okunnimba? Hey, sir, you better take a look at this. Why soko gye wekkaanyi kino boss? How do you fit into all of this, Mr. Marshall? She's Yuri Pachenko's significant other. Bagamba nti yali mwagalwa wa Pachenko we ayitibwa Tamara. Kati ono abali ebbali bamusindikira ekifaananyi mu fax nga kuliko era Tamara Yashovu naye nga yali girlfriend wa Yuri Pachenko. Kati bano ekibaleese wa Tamara No answer at Tamara's. esimu nga tagikwata Tamara lwansonga Yuri yateranga okukolerayo emirimu gye oba osanga waliwo information gye yalekayo ku kompyuta ye. Kwata mpola nyiga bunyisi wano nga kyeggula. Lodi ali stressed ne seatbelt ebadde mulemi okusumulula. Anyone that could be a killer. Manyi munayo beera wano wekkaanye. What's a killer look like? Kati omutemu anaafaanana atya? Kwesa instincts zo gwe gw'otunuulira ng'enfaanana ya kiro kyafu ng'onyigirako ng'ondabula. Yatuuka ebbali n'asooka tambuze amaaso mu kafo. Kati tayagala kuva bweru eno nga tannabafuna information oba nga tannabafuna bukakafu okusiza ku Yuri Pachenko kye yamugambye. Kajja akakutudde yuno paka munda. Mukazi wati kyakuba kyava atula ebbali maaso g'emmotoka. Ono wali abayaya ba buli kala. Kumbe n'akatemu kagguse.
maaso gatunudde eri mutemu yuno atuuse ku nnyumba. Agenda okunyiga wano ng'ebbali weegula. Okyeko yagambye nti omu ku ba best y'omu bali ba best students kibe ng'akyasomesa political science n'ebisigadde bisha biri ebikadde. Kati olwakona bwati ku kompyuta waliwo lisiti y'amannya eyajja. Kuliko Lawrence Blackburn, Chief of Staff. Tatandise okugezaako printinga. Yasala wakole kopi mmanya gano gashikanye ku kompyuta. Ati muno nyanzi banayi. Nze Tamala. Kirodi kyakwata Tamala ne kimukyusa ensingo. Kimusi. Una amaze ofuna lisiti y'amannya. Kabaka n'aggulawo. Bwe kirobera muli kyefula ekigezi kumba abadde mabega wa luggi. Yafulumayo bufulumi. Geno kuza amaaso ngono bamugyewo Tamala. Wai! Kikina watukonere obadde ki? Kumba omutemu awulidde. Awulidde bawoza kyo tukonerera. Geno kuza amaaso kyeyavaayo kaasa. Wai gitandike. Gitandikire otolwa. Nagiyingira. Duka. Kuba kasa kaje. Kageno kali waggulu ku mmotoka yaabwe. Banange. Bobi. Chikati nkole ntya. Yakiruba. Kiri waggulu ku mmotoka kiremeddeko. Wai. Kuva ku muve. Kichekula bubinyo. Bobi. Basumulula. Ngeri jeri open roof kyasiga mabega. Good driving, Miss Gibbons. Webale omulimu gw'okoze mu kyagivenzi. I found Tamara dead. Sikanye Tamala mufu. Names that Pacheco wasn't best. Wabula waliwo amanya Pacheco yali agenda maaso n'okunoonyerezaako. G'abasajja abamanya abali mu White House. Twada mu White House. Hey, sir, you better take a look at this. Why, boy, soko jewe kanye kino? The deceased is that Tamara Rasha. Bafulumiza information okusia homicide ebaddewo Tamara. In a jeep. Yafudde. Let's get the plates. Osobola ofuna number plates za jeep. Just got a partial plate number, enough to start a trace. Tufunyeko kitundu. Wabula ekisobola tuyamba okola trace. Into a death train. Everywhere he stops, people die. Ono guy buli wayita alinga death train. Forced to yourself. Abantu basuula ebweru okuva mu train y'emayiti njereere. It is not an English word. Bigambo by'okozesa si bya Lungereza naawe. Noonya ku bigambo ebitegerekeka. Ninga mugambye nti ono siyawo kati watuuse alinga death train. All right. Kwegamba ye buli station gy'ayimirira kaasulawo mayiti. We got the make and model on a partial plate. Tulina okugezaako okunoonya kusira katundu ke tufunye aka number plate. Motoka bwetyo bwefaanana. Bano bayita mu buyisi ne bajja ebbali. Wabula amaze ofuna lisiti y'amannya. Pocheco gabadde anoonyerezaako. Kabinja ka Pocheco nagambye omulimu gwe kwali kakola. Baliwo tunuulyanga mu public officials. Abantu nga bono owulira ba member of parliament. Kwegamba abantu abamanyi mu government.
nga bw'aba akoze ekintu ekigezaako okulumya eggwanga bamunoonyerezaako information ne bagikwasa bannamawulire. Kati ku luno kye baali bafunye kyali kya tabbo kamala. Listi hiyo gyendese yamanya gegambye. Motoka ya polisi neze. Secretary Murphy. Bano basajja nga bali mbifu by'amaanyi. This is insane. Kino kya bulalu. What do these names have in common? Kaligana amanya galina kimu kufaanagana. One of these could be a traitor. Kubana kuyinza okubaako muli w'enkwe. Always keep a file. What? Some Conrad told me I got files on all these guys. Wabula Conrad ekintu kye yaŋŋamba. Let me guess where. Bano bagayi bateekwa kuba balina files kono oluddawa. White House. Whoever's behind all this is probably monitoring the entire White House. They called Jake, could be the next victim. Agamba nti yena agenda maaso n'okukola ekintu nga kino. Ayinza okuba amonitalinga ne White House. Neseya wange Jake ayinza okuba yagenda okuddako. What about someone trying to discredit him? Ato yayagala okugezaako omuggyako obuyinja. I've called the CIA, NSA. Kubidde aba CIA, NSA. They've got nothing for us. Tebalina kye batufunidde kuba yayagala okugezaako omudiscreditinga. One of our enemies. We should not rule any. Kye tulina okugezaako okumanya nti oyo musaya kati afuuse omu ku balabe baffe. Have to get him in here, sir. Then we'll find out what's going on. Kijja kuba kyetaagisa tusooke tumuleete wadde tulyoke tumanyi kyekigenda mu maaso. Kagalino baagala kumuleeta wabula alumbye White House. It's funny how 24 hours in this town can put you on the other side of the fence. Bajja. If they're smart, they've kept their search internal. That's how Jake would do it. Yamugamba nti olaba. Ekintu eky'amagezi kye bakoze. So be looking for us. Okunoonyereza bakulese munda wokka mu White House. That's the guard. Abebbali teryamanyi. Local police terina kyemanyi. On the in-house computer. Tukwate kubo ne tuyingira munda. Tujja sobola okugezaako okuba nga twekkanya kompyuta ya Jake. Tumanye bano abasajja engeri gye bamonitalingamu buli kimu kyonna kye bakola. Out. If you want to. Osobola okuva mu nsonga eno bw'oba oyagala. No. Nedda. Seetaaga givaamu. Tugenda kulumbisa. 50-50 chance. Olwo chance ya 5-5. Kamugambe lwaki tokkiriza nti odeetaaga. Kale. Jja tugenda. ID please. Mr. Bishop? Mr. Bishop ogamba ki? Harold B5. Okay. Remember, you gotta see what happens after they enter my name, okay? Jukiro olina osooka okwekanya ki ekituukawo ku linnya lyange singa liba lyogeddwa. Nti kali. Agambe nti wabaawo kye babadde bakola ekyettabbo kyonna ku basitafusi abali mu White House. Kye bakitegeeza Jake ateekwa kuba alina ky'abalinako. Then tugendagenda ku kompyuta ye twekkanye tulabe. See where the system has him. Katulabe oba CCM mwina Robert Bishop. Oli amugambye nti gwe wekkanye erinnya lyange. Bwe baba bagezezaako dyalatinga nti lirimu obuzibu. Then tugenda kyesonyiwa. Naye bwe liba nga liryoke nga terinaako karaati konna. Ngenda kujja tulabe munda. Waaye tannaba kuyingirawo. Olinaze wano. Okay, webale. Simu yavuga. Nakyakyavu asooka atulira erudda. Yayise omukono mu nviiri agezeeko omulago waayi kiri mulaalo eno teryaliyo. Tewali tabbu yonna. Kyava ajja. Kibakitegeeza bona abasinga bonna tebaabala atinze. Okuggyako abo bekikwatako bokka. There you are. Why? How's the wife? Doing fine, Mr. Mukazi wali ati akona ali fine, Mr. Bishop. Be sure to send him a message. I'm sorry. Should I just leave this here? Bino mbireke wano kono yetu wali tabbu bireka awo.
How'd the O's do, Mike? Not so well, Mr. Bishop. bwe batyo bajja bano no bajja waisoko oveeyo njagala okitwala kino bagezeko kitula mukono yessebo yeeralikira kati buli mukungu ali wano mu White House kimanyi bali mabega w'enkwe bano basakinga kamotoka I gotcha, baby. Why nkafunye baby 1142. Gotcha. Bamaze ofuna address nyini kamotoka. Okay. Jacob Conrad, Chief of Staff. Kagenda yingide yafesi ya seyawe. Achimanyi wabaawo olukolo n'olugenda maaso Jacob atekwa kuba alina engeri gye yali alumonitalingamu mu babosi bonna abali wano. Kwe kusooka n'ayiwako National Security Agency Conrad Jacob. Chief of Staff Conrad, you've forgotten your password again, haven't you? Weerabidde password yo nateera. For assistant call NSC Security. Save your data. End query. Terminating in 2 minutes. How are you gonna get in? Conrad once showed me a back door into this day. Conrad yandaga engeri gyesobola okwetula okuyingira munda mu software. And to forget it. Pozi ng'ogasseko ne database wa National Security. N'abaako kodi zizaayiwamu. Bingo. Buteevu nnyingidde. Kati n'atandika okwekkaanya. Ali ku database wa NSA. Kasekwe service kagenda okukwata ng'oluggi lunywevu. General, Twine B, let's see what they've got on you. Kati leka tulabe. Look at this. Laba kino. Hide. It's Twine B. Anthony General. Murphy. Kebera ku Murphy Oliver. Same. Lawrence. Byonna biri inactive. Biri active ebisinga obungi. Kati kano kaba kamotalinga buli kimu kyonna kwe kubaako kikalengera. Jake. Hold on to the NSC secure database. Bangambye tuyingidde mu NSA secure database. Kati nga njingidde mu ddi nga ne basoonawo okiraba. Mpiseewa. Well, somebody did. Naye ate waliwo agiyingiddemu ate nga akozeseza koodi yo. Ali ku secure base ya NSA. Era alina byeyeekkaanya. Look good to me. Ulengera. Bishop Robert, Special Assistant to the President. Nenga kiraga nti yali inactive. List. Transfer to. Kuliko ne ka transfer list kona akaki. Directory just for me. Call Conrad 5683. Soko okubire Conrad. N'amwasechwa line kwa mukubira. Rodi abali ebali esimu ye nevuga. There's some updated coordinates on the satellite. Right. Yaja akwata olukomo. 5683. Jake. I've been ordered to bring you in. Where are you? Gwe bangambye nkulete mu White House oli ludda. 3 of our top cabinet officials have active files in the class. Ekyewuunyisa ba government officials abasinga obungi balina active files ate nga ziri classified. Wabula lwaki ze mbadde mutaddeko surveillance? Damn computer, Jake. Ndi ku computer we Jake. Surveillance. It's in the goddamn NSC database. Biri mu NSA database kiraga nti mbadde mugenda maaso n'okukolako surveillance. Subject terminated with extreme prejudice. Keragenda okuza amaaso okwekkaanya nga kiraga nti Conrad Jacob yagezaako n'okuauthorizinga Europroject ati we Katonda watu yakimanya sirawo ate obwedda gwe yeesiga y'omu kubali owa yali mu kijimbi ngemukwate tulina okudduka jatuke kimuweddeko nga sirawo mwennyini ye musajja yagezaako okuauthorizinga batte Yuripochenko njagala muteekeko silent alarm
buno busabwe nnyini batadeko silent alarm tewogana wabula ebeeraga nti waliwo ekyetabwe kigenda maaso munda mu White House. waitandika kujanga basuba ye mukwekweke mabega wezi jakwata kisoka baba yiga bubi nnyo obusajja bubunene neno bubuno buzingako baga muzikirako mundaawo bayita mweno kirono kirobedde maaso kumbe bano basala muyimirire kuba ekyasi nga bayingidde wano boyitusiranye kafuko nabaketolodde bwengoberera jakobaje bera mwegendeza wano waserera oyinza okwekata wasi ekigo nebusoka busumulula ebyasi voi katonda watu waye gwe Bobby For God's sake, son! kulwa katonda mutabani juya mutwanga mutabani wokubadde si amuzaala ebyaddala naye amutwanga mutabani we. Yes, all right. They're down here somewhere. Bring the elevator up. We'll flush them out. Gwekirira wansi tulete elevator waggulu tujja sobologezako mufuna. Musatu bamuzingiriza wano gwegasseko ne kannakyala. Kino kyayingira buyingisi mu elevator kwe kunyiga. Tusale. Obalengera ati nedda sibalabako. Ibaliwa. Nikidabula ekinyiga elevator yambuke. Why salude side same? Saluje. Tofudde. Jangu. Kumba kwe jangu. Get in. Jangu itawa no yangwa. Nacha abamuyina. Move it. Get your hands off, you asshole. Tunkwati yakwe katofali. You said too big for it. Nasooka wagika elevator bulungi nnyo. Kugambye ali tuddawa. Nje gwobuza. Gweseya. Nje gwobuza.
ne basooka batika fuluma gwe nakyako okujata obadde kali ne kayisaamu ebyasi ngumi efuuse eŋŋumu ono kwe kusika elevator yamuke kumbe yasuse giwagika terina gyeraga kamuse eŋŋumi yanyiga kyeleveta emiguwa ne gyesika nemala enkoba nga zikutuse nesokereta emisinde emaje breaks kyamuyamba yasibira wano wabula dakyali badde genda mukunda kino kifudde kujja atandika afulume bobi jatugende yangwa jatutandike ng'obudde bukyali katonda watu bwe batyo ne bajja basuuleyo banoonya wakufulumira wabula avuddeyo akisegedde mu busi yaawe Jacobo yandibadde nga chief of staff kirabika naye mukwe mwali yangwa jatugende kyava asooka mukwatako ne badda mu gaali bwekyo nejja yeyongereyo gwana gwa malaya him and his nice wife and that lovely home in the rolling hills of old Virginia. Kalinde ekyewuunyisa mu Lonely Hills him all along, bastard. N'ebiki byonna bye yaŋŋamba bikwata ku mukazi oyo mutumbavu tali mukkiririzaamu. Now we're gonna find out what they're up to. Wabula katugenda kunoonya tumanyi ki kye bagoba. The rat will come out. This rat swims. Manyi baga nti bw'oyiwa amazzi mu kituli emmese evaayo yamugamba eno bo yeewuga. Questioning in these homicides. I wish to feed Amanda Gibbons' automobile specs into the keyhole satellite. Njagala okwata ekkubo. Find the car? Osooka otambuze ku mmotoka ya Amanda Gibbons tulabe. Even the Middle East. We'd have to get a written authorization. Tetusobola gezaako twesinga mmotoka. Right, gwe twetya ngenda kyauthorize nga weetaka satellite zaffe zitamanyi zogenda okukozesa. N'ensonga ekosaninga national security. Bayigaako ensonga ekosaninga national security. Kati mukazi wattu agenda okujja eka. I can get us in through the back. Gwe totya nsobola okugezaako okuyita emabega mu luggi. Ojja ntugende. What's up? Apartment's clear. Let's get out of here. All in. Apartment erikirya ndowooza ffe tukwate kubo tuve wano. We're moving on. How about some infrared film? The long lens. Over here. Jja tuyite wano. Ono kapere bamugambye akozese bwe kiba kyetagisa kozesa satellite za mbanga eza waggulu. Kyaba akola. Babalaga Washington DC mu kabuga akayitibwa Georgetown. Baze maka ga nakyala. Baze bwe kiba kisooka bafune ku bikozesebwa n'ebirala. Sir, we're resolving grid A4. License matches. License plate tugifunye matchinga. Where is it? Kati eri luddawa. Life will come in on this now. Njaga weetika abasajjawo bagende bakole ku kino kati. I'm starving. You got any friends in the building?
Yeah, a few. Ready to lend you a car? Sure, I would call it a car. Bafuna entambula endala. Look down. Kalodi kalina bye kapanga. Kana akatemu. Yamuwasa ekiwalaini ya Jacobo kujja bamukubire. Conrad. Yes, Mr. Conrad, I'm sure you know who this is. Ndowooza omanyi ani akubye? No, I don't. Simanyi. Guess? Well, we Nina okuteeba. on the White House roof earlier this evening. I'm running a Tubaddeko waggulu ku Professor roof ya White House. Associates. Kawungeziko olwaliro. I'm sorry, did I say theory? I meant fact, Mr. Conrad. Nina amazima agalaga nti waliwo enkwe ezigenda maaso mu White House. Naddala mu basajja abanene ate naawe olabika mwoli Conrad. It's been my policy not Manyi ebadde enkola yange. because it is my conviction that the Ze seetaaga bintu kukwatako bugenda mu bannamawulire. Mubanga abasindise gezaako kubanga nsindikibwa mu kkomera. Ebyo sibyagala. You do know Bobby Bishop. Yamugamba nti bwe mugezaako okwegaana olugero luno. Nyina we reliable source ayitibwa Bob Bishop. Kakiwe ti Bob Bishop omumanyi. Essimu ne bagijjako nga tibana White tugifunye. Ozatiddemu. He did a lot of dancing. Kono simanyi manyi abadde yeetoolera nnyo ku nsonga y'effula atategeera. Ono asegedde ebintu bitandise okugezaako okwononeka. Let's get some fresh air, shall we? Leka tugende tusooke tufune kaweewo bannange. Ayina gwakubidde essimu namugaa tusooke tufulume bwe tufune kaweewo. Wuyo Conrad asimbudde tumugoberere. Bajja bamutambulirako. Yeah. These people lent them their van. Bano bagamba nti be bapangisiza emmotoka. Kimotoka kye bakozesezza. Alina we yatuukira Conrad n'asooka afuluma eggaali. Alina bagambye tusiikane bo ensonga zo tuzoogeremu. Ne basembera. Bano bajja babatambulirako batambulira pembeni. We bajja beekaanya. Kwe kusala. Kalinda abamu ku basawo abamanyi bajja kono kyengenja wali kuba bifaananyi. Nakyayanze n'ebikozesebwa byo eby'enjawulo. No information ayina ogifuna. Baawo. Usually clears my head being down here. Manye ebiseera ebisinga buli lwensijawo nekineetera okulongosa omutwe gwange. Having a disc reconstructed in 2 months, the goddamn thing has ruined my golf swing. I'm sorry about that. Bonna batandise ovaayo kinoomu. Wawone kalodi akaakaakano. Oze ekika ezigwe ssebo. Driving myself. Kyava asooka afunaka
tape recorder. You said to me 2 hours ago that Bishop was no problem to us. Watugamba Yet aware. Esawa nga byeziyise mabega ati Bishop teyali wa tabu gye tuli. Nabagamba ekintu kimu tannaba kumanya ku kiki tugoba. Wabula kati abitegerewe wali tabu. We should rethink. Perhaps we should. Zenga mubosanga tudemu tuweze ku nsonga eno bosanga tujesonye ku mulundi guno. You said that. Soba kikiriza twogedde ekitunga ekyo. We've run out of time, Jack. Obudde butuweddeko Jack. Returns from Camp David. Njagala okimanye mbu target egenda komawo okuva mu Camp David ku ssaawa 12. We may never have another opportunity like. Singa kino kigaana kiba kitegeeza tuyinza obutaddamu mufuna mukisa nga guno. Like the poor cat in the adage. Mwe temufaayo. To grab the fish but didn't want to get. Rodi najja nga asembera awuliriza. Kageno balina target gye boogerako naye bagamba nti egenda kuva mu Camp David ku ssaawa 12. Kyokka nga ffe tukimanyi teri target ndala egenda kuva mu Camp David okujjako president mwennyini. Bano kyayika balina oluko lw'okujja gavumenti eriko. You smoking out on us, Jack? Simanyi otandise otugwako eddalo gwe Jack. Obweza biki ebyo? Balikaku. Kusinya ku kiteeso president kyalese ekya second term. Yagambye agenda kusiijinga oba kusala ku government contracts esinga obungi. Mpozi ng'ogasseko ne sente eziyingibwa mu magye oba eziteekebwa mu magye ez'okwonoona obwonoonyi. Kali abamu kyatandise obajjako waya. Kyokka ate si bwe yagamba abasinga. Agenda maaso ne ku by'okwesimbawo. Kasajja kamaze okukola embwasi yaako. Atya. Wano si wabi. Kati ekisigalidde kulumba nga musajja. Twakwate kuba ntukuma mu Washington DC. White House. We have to go over the Bobby Bishop problem and your children's fundraiser speech. Tulina okugezaako okuba nga tuteeka ebbali ensonga ya Bishop. Kati waliwo ka fundraising akagenda mu maaso. President yagenda okabaako. Kabaana. Banoonya ku ssente za kuyamba baana. If you call the White House, they'll trace it and be on to us in seconds. Yamugamba singogezaako kuba si mu White House bajja gitracinga mu sekendi ntono nnyo kamala. Genda okuba ku ssimu eno nkali akatumbavu ke kagikwate. Timu neddamu nevuga eyo tugyesonyiwe. Bwe batu ne bakwata ekimotoka kagano bakomawo beetaaga bukakafu ekyayamye mu information to let them live in. Ya Bishop basizewo gezaako gireka munda mu ba officials ba White House. Aba National Security Police kugaseko n'abaseko service bebo kaba kikolako baganyo gikwasa be FBI police kugaseko n'abasecurity je sajese nabo babakwasiza kese eno iyo kunonya Bishop n'abe FBI ne local police n'abasigadde bo babibajjemu. The Conrad's a chance I can stop him if he thinks we have a tape of the conversation, Which of course we don't have. Tusobola okugezaako kuyimiza Conrad singa kimanya tulina katepu k'embozi gye babaddemu wali eri emabega kono ekizibu kiwe katepu tetukalina kagodde mazzi kono yajja kuba alowooza tukayina bano bamala ne batwesinga ennamba ya van gye bavuga waye baabo Where is it? bali luddawa Connecticut at P Street. All right, attention all. ne bafuna address. Okay, I could go to Adams Hall, and if you don't find Conrad, I could try and hold up the speech or something. sobola okwate kubona ngenda ku Adams Hall bw'oba tosobodde gezaako sikana Conrad sobola okuyimiriza ka speech essaawa yonna. Hey, Amanda. Amanda soko lindeko. You were right. Wabadde mutuufu mu butuufu nkwetaaga kussa ku buyambi bw'ompadde bambi nkwetaaga ati kale kakayino ne baawukana. I got you. Kufunye gwe musiru gwe nayiwako obwani kiri kikyano kono kiri okay bukujumidde
naye wako ne shepeo kuboja abuze fanane nebisigadde Stay on him. mutambulize ko satellite muta. Come on, we're right on his ass. Tumuli katofali nabulira miti yao. Where the hell is he? Wanazewo no mugwagwa akutewa nibasoka bamusindikira kakasajja katujjo. Polisi etukidde mu katundu wali kivani bali bayawukanye dda. Unit 22, we have southeast corner locked. DC patrol block. Kasajja kabulidde wa laba Jacobo. They're waiting for you, sir. Boys munaye bakulindiridde kijja kwetaagisa obeewo. Feeling all right? Owulira bulungi mukama wange? Fine. Ati ndi fine. I'll be there in a minute. Ngenda kujja mu ddakiika bagambe banindemu eddakiika emu. Yabadde agambye banne nga bwe bali mu lukwe. Ekintu kino twalisuse tukiwamuka akadde. Ne bamugamba ssebo guno gwe mukisa. Bwe tutakikola ku luno kibasegeeza tuyinza obutaddamu funa mukisa bwe guti. Wulidde? Twafudde dda. Twafudde dda. Nyamba gwe. Okay, where to? Kati nkuzeewa. Gwe vuga buvuzi tugende. Salma Savu yali mu taxi. Kube byasi. Katonda watu. Motoka nakajije waise ku special mwagala kunzita. Gwe nawe vaako. Unayafuna ufunyi katwanga. Paying for that window. Did you drive any faster? Ugenda kwongera mu ku speed. Lwaki atowese? Friends like you taking the train, my... Gwe kyali wange ogenda kulinnya train motherfucker jitira kutwala. Gwe yaga kuzitova kubi byata. Muchatu nashoka atandika. Wakatwakaje. Muveyo bana ibitu byawe nodechende yo jeva. Muvire. Natema. Akasajja sebo katwanga kajisa watoka nyumiji. Muveyo. Yakono mtu katwanga. Munyambe. Akaza akajja. Buno buchawe nyini. Nasalira wano. Kose bukaisa uisha katwanga. Mama nyavu. Wabuleke buzi wase yasimatuka. Nekagichusija wano. Nasiganga kirieno waseno. Nekajya kamutaize. Train ekadeo. Sebo kagira mu elevator. Bwarai. Kakajaga tekashaga. Nakilia wasero kulebwe nakone kaleta. Unacheza kucheza. Musange bamuleta. Batuke bali kyakola. Nakyusa oluguudo lwa train. Train yakafota. Twakwate kubukodde bali. Mukasi akano. President yuna akwata bukwasi kubukoma okuva mu Camp David. Aina byajayisa isamu amasho. Wabonekana akasajja akatujjo kasembedde dda. President baagala kumujjawo. Bamugulidde dda omutumu. Jacobo n'atuuka.
genda kumulegera nga ayita wayingira. Mr. Conrad. Mr. Conrad. Uliya soka natulanga laba siyawe tandaba kujja. Kyabasooka atambuza amaaso nonya position wagenda oyimirira obulungi. President baga kumutya wano ka fundraisation k'abaana era nga bagambye guno gwe mukisa gwokka n'akatemu kayingiddewo kulaga kaadi kujja bamwaze bagenda okwekanya kunyiganyigamu ng'alina ki video game kwata kacakkiro yitawo bamaze okwekanya ng'ekirabo kyaleese tekirina tabbu. Rodi musaatu yuno eno bambi sobola okudduka n'ayita mpaka enerudda. Why? I didn't make it to Conrad. Sisobodde tuuka eri Conrad. Yakayingira munda awo. Kyebuzibwa kati bayingiddeyo batya. I gotta get inside. Nina okukwata ekkubo okuyingira munda. Good luck, Bishop. Nkwagaliza mikisa Bishop singa oyitamu ku kino. Amanda. Buno busa bwennyini. Yakwata school driver. Abayita ka metal detector. Abasekwe service ne basooka babuyikira awo abangi. Abaye. Kati bwe balobera kwoli. Rodi waafunira omukisa oguyingira munda. President yuna kukabugosi. Buli kimu kyonna kimaze okubeera sete munda. Laba akagwagwa. Ne kasooka yiwako ebikosebwa byako. President yuno bamutuusiza. Najja bwatuuka ebbali basooka bamusimba obugalo. Rodi yuno tali settled. Call it off. Gwe ssebo wandibadde obisajjangu. Too late. It's out of my hands. Kiri kikerezi munayo byasukulumya emikono gyange sina kye nnyinza kukola. Operation yamaze dde otegekebwa. Wasn't it for you? Kati wabadde ogenda funira waggu. For me, for Christ's sakes. Kuno kino tekiri ku nze. For this country. For kino kya nsi eno. For that stupid journalist friend of yours. Eri gwe ng'ogasseko n'ekyaliwo munnamawulire. Accent's a pansy. You're going to be running the country. Right? Ogenda kubanga. That's for sure. Oddukanya nsi gwe kyolowooza. And he's a madman, Bobby. President Musaamu pangulukufu. Remember? Because they fell for your fucking son. Katonda watu. Olwokubanga ssebo wagenda maaso n'omukubira campaign. Have to go down for it. You were wrong. Wabadde mukyamu. You were wrong. Oli mukyamu. Bobby togendayo. Bw'obaagala kujjako no talina makulu. Beetaaga omuntu asobola okugezaako okulwana ensi, okuddukanya ensi. Okulwaninga ensi. Naye nga bagamba birowoozo byono bye bigenda obbasuula. Kino eky'okumugyawo kigenda kuba kiyamba ggwanga. Kussa ku biteeso nga ye byalina ebigenda osuula maketi. Yewaffe ono yatuuka ebbali n'asooka ajjayo keeriyo. Musaatu atuuseeyo. President agenda kukwata abantu mu ngalo. Banaye mwina
akasajja sebo kaze ne kachopa ne kasoka sitwa kachopa mu bbanga kuliko embwasi kuliko ebyasi abaye President muteke wansi we lwaki twota naawe sebo kakoze kachopa kaliko embwasi chopa egenda esekula ebyasi mu bbanga ate kazibu kuba gwevaayo kyebakola abasekwe service noyo bamusekudde kemutaa president asigadde yeka bwe katuuke bali ne kakyuka vaayo seya musulayo nayo kasula wano bibalu nibikagwira bwe kagwa wasi ne kabaluka ningera seya ya mutasija singa simunywanyi oba osanga teyandisimatusi Thanks, Bobby. ati webale Bobby kyokoze baba lyawo vaayo mugwagwa yuyo amusekula ebyasi by the time agenda okulandinga nga mayiti ewedde emirimu mayiti eweredde ddala emirimu ono yakimanya operation egaanyi basiranye ate bonna abasinga kali kamaze obbala bano bategeera ono yakimanya boy musango gwa treason si mulungi yeye nebalula yekuba bwe kubikyasi neyejjawo bana itumujjano ng'obudde bukyali bwe batu ne bamwetika bamuyiseewo twadde ebbali nga bamaze okuyita ebbanga nakyala yajja nagamba ye Linda Hamilton ag'obuzaali balaba katamineta jajimette yakalimu nnyo ono ayitibwa Charlesine ag'obuzaali tujja mweyongera mu sinema obuyitibwa hot shot bujja kubeera bwa comedy ninga busufu ekiteekanika bamufudde chief of staff kati takyali kubya special assistant jantugende ngenda kugulirayo ka popsicle ice cream ono atera otambulira kati okay bwatulakwateko bagenda sikane nakyala beyongereyo. Is the Star Reporter offering a bribe? Kati yengeri gyokolamu emirimu gyogwe Star Reporter sosi zo ziwa buwinguzi funa amawulire geweetaaga agatunda wabula nabagambye aba Gaming International Sports Betting Company empya abasiikanibwa ku Nalubwama Arcade batuusiza buli kimu kyonna ekipya kyoyinza okwetaaga okumanya ku bikwagana ne sports oba okusiba ku sports. Baina odds empya ze bakoze ezikosaninga ne World Cup so bekwateko osobola ogezaako okuwangula esimbi babayita ba Gaming International considering akagambo international tebakola bintu biri loko era nga bagamba balina enkola yaabwe yanjawulo. Gaming International Sports Betting Company Nalwa Market we basiikanibwa Vijay Junior nga bulijjo nagamba komisiga zaffe bulambalamba Q's Digital Studios Majesty Plaza 11 Cam number 21 mposi mukaseko ne mu CD International Station Pazi Arcade Pavilion Prize watch seka ne mu Praise Videography ya Masete duka namba 16 bwobusikana woka Gaming International Sports Betting Company Vijay Junior's Productions mukama bakomere mweraba.